era kankubuulire kino Allah yayongera nnyo okulaga abasiraamu nti si ye wenkomeredde naye tosobola kuntonda ng'olulimi lwange tolumanyi ndi musoga tomanyi lusoga ndi munyankole tomanyi lunyankole ndi muganda tomanyi muganda wabula gwayantonda agamba nti wantonda oba gwe bampatiikako kuba abasiraamu batupatiikako Allah okubanga ye yatutonda awulira olulimi lwokka Luwarabu kati Katonda atawulira lunyolo lugisu lunyankole tasobola kubeera nga ye Katonda w'abanyankole oba ye Katonda w'abagisu ekyo tekisoboka muganda wange. Waliwo muganda waffe mwannyinaffe mu Adamu yagenze n'ayogera ebigambo ng'abyogerako Allah n'agamba nti Allah si ye wenkomeredde era Allah tasobola kutonda nga tomanyi lulimi lwange. Yagambye nti Allah tasobola kumutonda nga tamanyi lulimi lwe. Allah amanyi olulimi lumu Luwarabu n'ayogera ebigambo byabadde bingi nnyo era mbu Allah awulira Luwarabu lwokka. So awo nyini awo tugenda okubeera netutandikira olunaku olwaleero okulongoosa entegeera eyo. Bano si bantu betwalibadde tuddamu naye oba oli awo tubawaamuuko ku budde tusobole okubeera nti tujjawo obulimba obugunjuddwawo n'entegeera ennafu ebeeteekeddwa amatu g'abantu y'ensonga lwaki tuvaayo ne tubeera nti tugyogerako. Sheikh Sematimba ali naye wano asaako ne Sheikh muganda wange Abdul Shahid naye kansoke waseka Sematimba sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekisooka byonna kkiriza nti omuwala oyo alina bingi ebikyamubulamu namuwaako ku magezi ewaayisaawo yajja n'abeerawoko tumuwa ku magezi ajje tumusomese tujja musomeseza bwereere. Ekisooka Allah bwayogerako bayibuli zaabwe zonna ez'Oluwarabu omwo mulina eyo omusumba waiso gye yatuwa era nga nabo gye bakozesa mu ofiisi zaabwe bonna buli omu evangelist alikoze eki agirina mulimu ng'omutonzi waabwe yaani ya Allah. Nakati ebisigadde bubeera bukyayi bwetwagala bwebaveemu. Ekisooka mu byonna owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi. Sooka onsomereko essuula ejja kuba ya 31 mu kitabo kya Allah Quran onsomereko aya 11 tufunze ku budde twagalako twagalamu obudde butonotono inshallah ta'ala 31 twandibadde twandikirako 10 naye obudde tulina buti ebeera Lukuman suratu Lukuman 31 aya 10 mashaallah tukugamba gwatugoberera tuweerabira seka bya omulungamye wakugambye sigala ng'otunoonya naddala ku YouTube osubscribing ate oyinvitinge n'abalala batwegatteko otuuseewo mashaallah. Egamba okwo kwe kutonda kwa Katonda omutonzi Allah. Okwo kwe kutonda kwa Katonda omutonzi nga n'erinnya lye yani ya Allah. Tegerekesa bulungi awo naalibadde engazi waawo nnyo naye obudde sikoze eki sirina tuli ffenna ffe tukakasa nensi okukakasa yenna nti omutonzi ow'eggulu n'ensi ali omu kiki ali omu Allah. Tuli ffenna ebisigadde watonda mutegeera kuba kaluubirirwako tuli ffenna kati okaluubirirwa jangu gye tuli tujja kukusomesa bukkuliraako mu sura ya 16 aya 17 ogenda musharihi yayo tufunze ku budde aya 16 naye funza ku budde agamba 17 wagamba nti netulikuuma ku buli sitaani no eno 15 agamba nti nateekawo n'obubonero obulala n'emunyenye bo baluŋŋame nazo era yatondawo n'obubonero obulala bwe bayinza okulabirako gye balaga ogeza ng'ensozi entumbiivu n'emunyenye 16 osome 16 16 16
kuna musanvu egamba Katonda bw'amaze okwanjula engeri gye yatondamu ebitonde n'obubonero obuli mu byo obulaga obuyinza bwe n'okubaawo kweri oyo eyeetegereza mu aya eza waggulu kati alaga enjawulo wakati w'oyo omutonzi ye n'abo abatatonda wabula abamugattibwako abakafiiri Allah ye Allah Allah ye yatonda ebitonde byonna oyo gwe twogerako ye khaliqu kulli shay'in ntegerekesa bulungi ye mutonzi wa buli kintu kyonna nange badde nkutwala waggulu kulaga ekyo musula 17 nga Allah tukakasa nti ye mutonzi wa buli kiki ya buli kintu kyonna naye obulezi tukoze eki tetulina bwetugenda kumalako ekikutawanya lulimi ekikutawanya ekiki lulimi kati otugenda ku lulimi nja kulaga nti ffe tetulinga ate bayibuli ffe mu Quran tukakasa nti ennimi zonna Allah yazikola ki yazitonda so konsumireko mu sura ya 9 aya eya 13 Allah agamba ati 9:13 wagamba ebigambo bino tuwulire aya ebera ya namwe Quran sura Hujurat 13 wagamba abange mu abantu nawe nga jayiro ko moli nawe oli muntu egamba abange mu abantu ddala ffe twabatonda nga tubajja mu musajja omu oyinka Adamu nga tubajja mu musajja omu oyeka Adamu n'omukazi era bw'atyo Hawa ne tubafuula okuba amawanga n'ebika mulyoke mumanyagane okitegedde kirira musobole okuyambagana so si kunyoomagana okitegedde kati ebika n'amawanga mu nnimi zetukoze eki zetwogereramu eyabitutondera yaani ye Allah tosobola kuŋŋamba nti atonze olulimi ate takoloze eki talumanyi okujja kunga wakulirega ojja kumpayo aya emu ti Allah tamanyi nnimi ndala okakasa ekyo ngokota aya Qur'ani yonna ng'okikoze eki ng'ofunayo aya mbukulyako mu kitabo kye bayita Surat Rum sura ya 30 ogituuseemu ogituuseemu bw'ogituuka mu aya sura ya 30 nsomera aya ya 22 aya egamba etya 22 egamba ebigambo bino Surat Rum n'ekibalibwa mu bubonero bwe kukimu kulaga ekiraga obuyinza bw'owekitiibwa Allah mu bubonero bwe wa min ayatihi khalaqu samawati wal ardh agamba n'ekibalibwa mu bubonero bwe Katonda kwe kutonda eggulu n'ensi n'okwawukana kw'ennimi zaffe ennimi zaffe okwawukana kwayo onayogera Oluganda olinayogera Olutooro olinayogera Olunyankole olinayogera Olugisu olinayogera Oluzungu olinayogera Olufalansa kiri mu bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala ye yabitonda kirira agamba n'okwawukana kw'ennimi zammwe ze mwogera n'amabala gammwe maze mulimu mu ekyo obubonero obulaga obuyinza bwe Katonda ekyo kiraga bubonero bwa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti ye yabitonda gwojja kumpayo olunyiriri olwo mu bayibuli yonna gyeva ne gyekuma nga Katonda ye yatonda ennimi tegerekesa bulungi nga yazitonda tuli ffenna ffe byetwandibadde tusirabya osoma essuula ey'omusanvu mu lubereberye ne essuula yakumeka ye-10 n'eye-11 ezo essuula ziri bbiri naye zijjudde contradictions ku kigambo ky'ennimi mu Katonda yali tamanyira ki na nnimi z'abaki z'abantu abantu Katonda n'awulira nga baagala kuteesaganya kwawukana batuuke ku ki tinabaawukanya ebyo mubisomere ewammwe naye newaffe mu Busiraamu ebintu byaffe birambulukufu ennimi zonna ekibatawaanya era ekibasumbuwa ffe kusinza mu kiki mu Luwarabu kyekyo kibasumbuwa Sheikh twafunye omuwala ono mwannyinaffe mu Adamu yagenze n'agamba nti abasiraamu batupaatikako Allah waabwe
era mu kugamba nti tubabatikako Allah n'agamba nti Allah amanyi olulimi lumu lwokka Luwarabu mutandikiraawo ategeere neyanziza moderator olw'obufunda bw'obudde sagala kuddayo seeka gyakoze eki gyavudde sura 49 ya 13 sura 3 aya 22 sagala kukola ki kuddayo naye ebigambo ebyo bwoba raising argument any argument that is valid nga argument eyina omusingi ekkirizibwa mu society eyina okubanga eri universal nti nga bw'okikkiriza wano ne America argument eyo bw'ogiteekayo ne bagitunuulira ne bagiwuliriza bagikoonamu ne bw'ogenda e China ne bagiwuliriza bagikola ki bagikoonamu naye argument ya mwanyinaffe oyo tewali we basobola kugikkiriza kawabeere wano mu Uganda wokka kyagezaako okwogera tekisobola kukkirizibwa ku platform yonna kubanga omusajja omukonjo akimanyi nti bw'ayogera Katonda amukola ki amuwulira omusajja omuteeso akimanyi nti bw'ayogera Katonda akola ki amuwulira kaakati abaffe Katonda ono si yatonda ennimi zino zonna nti ye bw'aba yazitonda ate ayinza okubeera nga tazitegeera olwo aba yatonda zaaki seeka nga bw'agambye nti ekitawaanya mwanyinaffe kiri kitya lwaki ffe tusaba ne tusaba mu lulimi oluki Oluwarabu omanyi badde bamanyiira okudda mu byalo eri ne ku budaala ne boogera naye kati buli lwojja ne bakutunuzaamu kamera eno oba ozise mu bifo by'abantu abategeera era kyokula bagenda kuswala nnyo naddala ng'obujulizi butandise okujja nsomera Zefaniya 3:9 nemekola ki Zefaniya 3:9 egamba nti kubanga mu biro ebyo wuliriza Mukama Katonda yatugamba nti mu biro ebyo ndikyusiza amawanga olulimi olulongoofu ndikyusiza amawanga abantu bali babafuuse bangi waliwo ab'eggwanga gundi waliwo ab'eggwanga gundi waliwo ab'eggwanga gundi nga communication etandise okuyingira mu kigoye kola ki wezinge ng'omukonjo bw'asaba n'omuganda tebawuliziganya pasita asabisa mu lukonjo ono omusajja wattu abadde akyaddeko ekaseese bagenze kuziikirako mu mukwano gwabwe bagenze ku mukolo gwa mbaga gwa mukwano gwabwe kati omusumba abuulira abazze ku mukolo guno abuulira mu lukonjo abavudde e Buganda bali off kati Katonda kyagamba nti nja kubakyusiza olulimi lumu oluki olulongoofu bonna bakaabira erinnya lya Mukama bonna abantu bano abakonjo n'abalugwara n'abateeso n'abakikuyu n'abakaromojja bakaabirenga omwo erinnya lya Mukama erinnya lya Mukama okumuweereza n'omwoyo gumu okumuweereza n'omwoyo gutya gumu abantu balina emitima gya njawulo naye heartbeat ng'eri etya ng'eri emu kyova olaba ffe mu Busiraamu ekintu kino twakisigaza kubanga tugondera amateeka ga Katonda bwe yatuteerawo olulimi luno olumu ne tubanga ffena tukola ki tusinziza omwo nze saawa zino bwe nva wano ne ŋŋenda e China mpulira buwulire adhaani Allahu akbaru Allahu akbaru okwazira kasita okuwulira wonna ng'amanya omuzikiti guli awo era eswala etuuse e China imagine naye singa baali baazina mu Luchina mba ngamba oba boogera ki eswala zandimpiseeko kubanga Oluchina sirukola ki sirumanyi naye lwakuba ffenna Katonda ayagala tubeere ne one heartbeat ffenna tumuweereze n'omwoyo gumu n'omutima gumu kyova olaba nva wano ne ŋŋenda e China ku Friday ne basaaza sibuuza imaamu nti ate imaamu ayogedde ki
wasoma al-Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin watuka kuwala dallin mudamunti amin omuteso yavudde Uganda agenze China kusubula omunubbi yagenze okusubula omuganda yagenze okusubula omukongomani yagenze okusubula omusupaniad yagenze okusubula omufaransa bonna mu China bajja kugamba amin sami Allahu liman hamida bonna bamanyi ki ekiddako teri gwogenda kulaba nga amaga kutunulira ku munne nti batudde entuule basituse enkole ki nsituke tewali that confusion seeka ennimi zaffe zino local languages zaffe zino wano ebigambo ebimu osanga nga mu lulimi olumu bitegeeza kirala ne bw'okikyusa n'okiteeka mu lulimi olulala ate kiwemula kiswaza kakati gw'ogenze n'omwana wo ogenze mu kanisa ogenze kusabisa oli mu kubulira abantu abafa ab'ebitiibwa tukuuma obuntu bulamu buli muntu kuuma obuntu buki naye waliwo omusajja omuswayiri waliwo omukyalo omuswayiri yazze n'omwana we omwana atudde kumpi ne maama omwana atudde kumpi ne taata awulira ebigambo byemusabisa ng'ate ewaabwe mu luswayiri bitegeeza kiki kirala ng'oluusi kigambo kiki kyabuwemu abasajja olumu bava wana e Uganda ne bagenda wana e Busia nga bagenze kubuulira njiri just kubuulira njiri ne bagamba twaniriza kwaya evudde e Uganda etekinge platform ne batandika okuyimba Yesu kuuma abantu bo Yesu abaswahili banakenya bagamba Yesu amefanya nini Yesu iko kitu gani ne bakwata amayinja ab'emigo ab'amafufu bana Uganda balya kona lwaki eri baba bavumani bavuma Yesu ne wano bagenze bonna bakoze rihaso betesetese bagenda kubulira njiri yani olulimi ne luleeta ebizibu nabwe ekyo Mukama Katonda fe okutuwa olulimi luno ng'ayagala tubeere nga tukonektinga fe bwe tugenda e Makka imagine mawanga ameka gakuŋŋaanira ku Kaaba naye lwakuba bano abantu bali joined by God bali connected by the divine connection tewali amagamaga tewali atagala tewali azunga bonna imaamu w'e Makka wagamba Allahu akbar bamanye chokola sami Allahu liman hamida bamanye chokola assalamu alaikum wa rahmatu bamanye chokola ki baba manye chokola negwe kuŋŋaanya abaganda ba wano batano obatwale wali eggulu obatwale mu kanisa obagambe basabise bajja kubatunulira butunulize ngagamba bano boogera ki mu Uganda wano wennyini nga tofulumye naki ngorona fuluma na Uganda abantu omaze okubaawula tebakyasobola kukwatagana naye ng'ate bonna bantu ba Mukama Katonda kyova olaba ffe obusiraamu bwatuwa layini Katonda yatuwa layini era tetugikola ki tetugivaako gwe noosituka saawa zino n'osoma al-Fatiha ne bw'osobyamu just kanyukuta enyukuta emu n'omwana omuto w'emyaka 5 agamba oyo tasomya al-Fatiha ntuufu osomye ebifu akugorora omwana w'emyaka emeka emyaka 5 naye seeko oyinza okuyimirira wano n'osoma ebigambo mu Bayibuli abakuwuliriza wali ne batamanyi oba byosoma biva mu Bayibuli oba biina gye bikola ki oba biina gye biva ffe ebyaffe biri organized ebyaffe biri known ebyaffe biri clear ebyaffe biri defined si byakupalapalanya nakukeera ku makya n'oyiyawo ebyo ate era tutaddewo misa eno misa y'abaluzungu bano morning service abooluganda mujja kujja abooluganda mujje kweddako English kati gw'okojja n'osanga ng'eno ey'oluzungu ewedde togenda kusaba kubanga tomanyi bye bagenda okwogera mweddako tojja bitegeera you will not pray, you will not serve your God. Nefe sibo ekito sibo ekikola ki? Sibo ekiri. Ate balina kye batayawula. Seeka bwe kidda ku dduwa waliwo eswala neki
Neddua. Nze bwe mbanga nsaba busabi nsaba Katonda Rabbana atina fid dunya hasana fil ay Katonda ampe ebirungi. Era ne ku social media okwo mbalaba baseeka bangi bali ku mikolo basaba bakozesa Luganda. Ayi Mukama Katonda tuwe ebirungi. Ayi Mukama Katonda tujire wabalabi baffe betumanyi ne betwakala ki nga basaba mu lulimi Luganda. Ekyo tekirina buki naye kasita muyingira mu swala mu kusinza wali mu kusinza ekyo kyo tolina kukiteekamu katemba wo. Twali guided by God, tulina kubanga tulina olulimi olutugatta nga ffenna twewombeeka ne tukakkana ne tubeera taken through with one heartbeat, one language, one team ya Katonda ngeri unified. Okay. Akati Seeka kiriza nti Seeka awumbye wiki bolongi kati ekitawanyi omugondi ono omuwala ono yalowooza nti ate Allah yawulira Luwalabu lwokka era Katonda wabaki w'Abawalabu Katonda w'Abawalabu olidde kubanga waliwo n'akatambi akalala yake ngati muli mu bintu byabaki byaba y'omuntu y'omu Seeka tukalabyeko nakalabye kakati twagala okutwala omukisa guno tumugambe nti yeerabidde nti ayitibwa Allah ye Katonda w'ensi zonna abadde yanoonye abasomesa baba batera okubakuŋŋaanya ali ku nnalu lw'amakeedi bamulambululire olidde naye owaffe tagamba akoti nze ndi Katonda w'Abawalabu kyeri ayogedde ekyeyawulidde ye yagamba nti wabudu rabba hadha albayit yajjayo neyesingolinga out Katonda waki w'ennyumba eyo era ng'okiri muki mu Zabuli 14 tegerekesa bulungi nti Katonda yenanyini ali mu yeekaalu eyo yenanyini yeekaalu oba tuli ffenna nga tukoma weeno ate eno mu Bayibuli kyasukka sooka osomereko mu Yeremiya ngenda kusoma ennyiriri 3 tumute Yeremiya 11 omwezi olwokusatu wagamba ebigambo bino wagambe tuwulire wagamba nti obagambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri Katonda wani wa Isirayiri Katonda wani wa Isirayiri kati ono ate bwe gwogamba gw'osinza ye yavaayo nayekola ki yesingolinga out nze ndi Katonda wabaki wabali Bannayuganda tebalina Bannayuganda tukola ki tetulimu nyegako mu kitabo ekiddako bakiyita batya bwovudde ku Yeremiya ngodde ekidda wano bakiyita okukungubaga genda mwezi 14 Ezekiel agamba okay agamba nti era obanga nabbi alimbibwa obanga nabbi alimbye n'ayogera ekigambo nze Mukama nnimbye nze Mukama nnimbye nabbi oyo era ndimugolererako omukono gwange nemuzikiriza wakati mu bantu bange ani Isirayiri kati ono Katonda owaabwe ayina n'abantu be abantu baani Isirayiri abasigadde mu mwesibako buki mwesibi oba ntegerekesa bulungi otujja mu ndagaano empya era yatuma gwatumye nga amutumye mwaki abo sooka nsomereko mu kitabo kya Luka otuuseemu essuula esooka nsomera onyiri olinkaaga mu 8 wagamba ebigambo bino wagambe tuwulire agamba nti atendeze Mukama Katonda wa Isirayiri wani w'Abayisirayiri ono gwoogera ku Katonda wabaki wa Isirayiri kati eno oyingiriramu wa Katonda wabaki wabali ono agamba nti tayagala Katonda w'Abasiraamu otoyagala Allah era Abasiraamu mumupaatiseeko Allah naye gw'osinza ono gwaliko ate yagamba ye Katonda w'Abayisirayiri kati gwozimu omwana muwola zukuka obukyali bujjeewo siramuka wone siramuka okoleki awone sijja kusiga kawo Seeka Sheikh Abdul Shahid ng'atuwumbawumba nja kuwunzika ne sura ne aya 2 sura ya 40 aya ya 6
ana nkaaga Quran wagamba ebigambo bino ali naffe ku mukutu guno Dawa TV Uganda ana nkaaga wetuli wagamba nti Mukama Katonda wammwe yagamba nti munsabe nja kubaanukula okusaba kwammwe munsabe eyo Qurani munsabe nja kukola ki nja kubaanukula teyagamba munsabe mu Luganda teyagamba munsabe mu Lulugwara teyagamba munsabe mu Lukiga munsabe bw'oba otuuse okusaba ayi Katonda nkusabe emmotoka ayi Katonda ntaase obulwadde buno ayi Katonda mpa omwana ayi Katonda nsonyiwa ayi Katonda ebyo bibeera mu lulimi lwonna lw'oyagala munsabe nja kukola ki nja kubaanukula Katonda tataddewo kakwakulizo kaki ka lulimi awo saba mu luteeso lwo saba mu Luganda lwo saba mu Lunubi lwo saba mu lulimi lwonna olukwanguyira lw'osobola okukaabiriramu Katonda wo olukwanguyira ne bw'ogenda mu swala eba ya luki swala eba ya lulimi Oluwarabu lwokka kyensembyayo bampe sula ya 2 aya ya 14 2:14 Quran wagamba ebigambo bino tuli agenda maaso n'okutugoberera mugwanyi naffe ebigambo byayogedde twagala tulabe Allah wa abasiraamu okwerawulira Luwarabu lwokka oba waffe ffenna ate ye gwagoberera owa Bayibuli yali kale katugende maaso wano wagamba 2:14 mazima nze innani ana Allah la ilaha illa ana mazima nze wa'buduni wa aqimu salata lidhikri agamba mazima nze ddala nze Katonda tewali Katonda mulala wabula nze kale munsinze oyimirizewo esswala kulw'okunzijukira okiraba mazima nze Allah Katonda mwenyini yatugamba ki innani ana Allah mazima nze Allah erinnya lyali tukoleze ki alyogedde nze Allah bw'ogende China Allah bw'ogende Japan Allah bw'ogende Germany Allah bw'ogenda Arua Allah bw'ojja wano mu Buganda Allah bw'ogenda Russia Allah erinnya lyabwe bange terikola ki terikyuka naye otuuka kuba naffe wano bamuyita Jehova Yakuwa neweebuuza bw'ogende China era bajja muyita Yakuwa bw'ogende Russia era bajja muyita Yakuwa bw'ogende Gulu era bamuyita Yakuwa erinnya likyukakyuka abasomesa olulimi abaffe nze bwemba nga nze Kasozi bwengende China erinnya nga likyuka bwengenda America ng'erinnya likyuka Kahiru ka mountain kati oyo confusion eno mu busiramu takola ki eno taliyo era n'agamba nti wa aqimu ssala lidhikri muyimirizeewo esswala olw'okukola ki olw'okunzijukira nze Katonda wammwe kati ffe bwe tuba tuyimirizaawo esswala tubeera ne connection ya lulimi lutya olulimi lumu tetudda mu katemba wakuleekaana kwogera luteeso simanyi mwoyo omutukuvu wasse ne mugunjawo olulimi ate olulala nga muliko mwoyo ebyo si byamu byawandiikibwa si byamu ffe tukwata kubeeryo bwe lityo saka nga tumaliriza njagala okusibirira mwannyinaffe n'abamufaanana nti ffe Allah atuwa obukakafu ye mutunzi wa buli muntu wa buli kintu kyonna mulidde nsomera ku musoja kuba 13 soto Ra'd aya 16 Allah agamba atya 13 agamba atya wagamba bwe wati wagambe tuwulire 13:16 wagamba nti okay katukewo bagambe gwe Muhammad nti ani omufuzi w'eggulu n'ensi bagambe mutaddewo mutya nate bakatonda abalala abasinzibwa abataliye abo abateefunira bo bennyini mugaso wadde okwejjako akabi bagambe nti abaffe
muzibe benkana n'alaba oba abaffe ebizikiza byenkana n'ekitangaala abaffe bassa ku Katonda banne abegatta naye mu bwakatonda bwe abatondanga okutonda kwe ne kulyoka kubatuukira kubatabukira okutonda okw'engeri ebbiri ezo bagambe nti katuwuliza message gy'oteekeddwa ofuna Jaira ne ttiimu yo qul bagambe nti Allahu ayitibwa Allah khaliqu kulli shay'in nti Katonda ye mutonzi wa buli kintu oyo Allah ye mutonzi wa buli kintu naye ali omu era ali omu tagattibwako birala nti ate kitaffe ate omugaseko omwana ate tumata omwoyo omutukuvu walokawere oyo ali omu ate omukasi omutegedde kati njagala odde ku layini obanga Katonda w'Abayisirayiri gwe weesibyeko manya nti ono Allah ye mutonzi wa buli kiki wa buli kintu okiwulidde bw'oba olulimi tolulina wino ekitegeza nga tunaze okumaliriza wino ali muno alaga nti Katonda ali muno w'Abayisirayiri ye wino aliwo alina kutuwanga ye mwali omusibye enkalo kati tumalirize ne sula yakuna aya esooka Allah ng'atukowoola ya ayuha nnaasu ffenna inna khalaqnaakum ng'atukakasa ffenna ye yatukola ki ye yatutonda kakati otulagayo ekyo nga kannammwe Katonda wammwe tiyatonda Abayisirayiri bokka ffenna yatukola ki ye yatutonda Allah mutunyumirawola ali muno katuma musamuke muone omunaganda tebugende twabagamba emisaji yaffe ebeekoze eki ebeemaze okutuuka egambe tuwulire agamba baraudhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا agamba nti abagemu abantu mutye mukama wammwe oyo eyabatonda ng'abajja mu mwoyo ogumu jjajjammwe Adamu n'abatonda ng'ajja mu ye mukyala we Hawa n'asaasaanya ng'ajja mu bombiriri abasajja nfa n'abakazi ate Katonda oyo gwe musabagana naye ebyetaago byammwe wakati wammwe era mutye n'oluganda mazima mutye n'oluganda kati gwe oli muganda waffe naye mu Adamu n'oluganda mazima Katonda yali mukuumi ku mmwe baddiina okutuusa ddi kati okyayagala ki businze Katonda b'Abayisirayiri balemereko naye ffe tukugamba nti siramuka osinze Katonda w'ensi yonna eyakutonda eyantoona barakallahu fiikum wajazakumullahu khayran fid dunya wal akhirah bwetyo bwe tuwuzise olunaku luno olwaleero andooza mwanyinaffe otegedde nti Allah ye Katonda wo ate tolina bw'ogenda kumwijjako nga bw'agambye tumukupaatikako kati kitegeere nti Katonda wo ddala era ojja kwekanga olunaku lumu ng'ozuukuse nga omuli mikono woti okakase nti yeye ne Bayibuli Oluwarabu teriimu yakuwa erimu Allah ne Bayibuli omusumba wa Iswa yatuleetera ku lukuŋŋaana eri wano erimu Allah era webeetandika ndowooza mu lubereberye egamba nti mu ntandikwa Allah yatonda eggulu n'ensi Allahu khalaqa samawati wal ardi so weyongera okutegeera n'okukola research egundi ezo zotera okuleeta si z'abayivu z'abantu banafu nnyo kyova olaba nti mbadde mubyogereranga mu kyalo eri naye bw'onajja ku kamera wano tukuyina mu ngalo bbiri mbeere bulungi twagala okulwagaliza olunaku olulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.